Ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero Lugogo Cricket Oval yawuumye, Lugogo Cricket Oval yabooze, Lugogo Cricket Oval kyabadde kijjubi kyennyini nga Ssaalongo Siraje akola konsati ye ya nnaalunnaalu. Nze saagala gamba mbu teyafunye bantu nedda, njagala kozesa ekigambo ekigamba nti yafunyeeko abantu ababe. Mwana wattu Ssaalongo Siraje yagenda okulaba nga Winnie akubye Lugogo n'agifukamiza, Azawi n'akuba Lugogo n'agifukamiza, Spice Diana akubye Lugogo agifukamiza, Palasa akubye Lugogo agifukamiza, Dr. Jose Chameleone akubye Lugogo agifukamiza, Reggae yakasembayo okubeera nga afukamiza Lugogo Cricket Oval n'eboogera ddala ko ye lwaki sitegeka Lugogo Cricket Oval. Ssaalongo Siraje ng'agenda ategeka Lugogo Cricket Oval. Ssaalongo Siraje ekiri ekikeesezza olunaku olwaleero konsati ng'ebaawo. Amazima ga Katonda omuntu ye nga Ssaalongo Siraje nze mbadde simumanyi nnyo kiri awo tu n'oluyimba lwalonkinga nnaalunnaalu sirumanyi siruwulirangako nze nga SMX, naye kyensinga okubeera nga mutterako obujulizi omusajja yalanze nga woteeka ku TV amazima akalango ka Ssaalongo Siraje kajja n'era noweebuuza Ssaalongo Siraje yaani obulango bw'omulabye tebajja kubeera nga bakubba Ssaalongo Siraje naye tobeera nga owakanako mbu abantu oba tebaalanga oba omusajja teyalanga nedda. Omusajja yalanze konsati, omusajja yalanze konsati naye obuzibu obuliwo yafunyeeko abantu ababe. Wenkoze ku research n'entegeera mbu nera ono yaliko manager wa Dr. Jose Chameleone nera abantu wedda post zensinga okubeera nga ndanga zigamba iba amayanja ne mutakwatirako musajja ono kati munange bo bakwatewa bo bamukwatireko wa tomanya n'ekifo ky'obwa manager yali asasula ate yali ku buyambi okitegeera kyemmanyi we yakolera obwa manager bwa Dr. Jose Chameleone yali nga asasula nga ali ku musala obeera waliko omukozi ewange n'ogenda ofuna ekizibu n'oddukira abantu tebalina kukinteekako mbu bannange nze alina okubeera nga akuyamba nedda wabeeriranga ewange nga nkusasula. That means ekizibu ky'obeera ofunye olina okubeera nga okyekwasaganyiza naye ati sibandibaddeyo ne bamusupportinga nga bayimba why simanyi biki byabaawula. Neera ng'ono yakontestingako ku bwa meeya Mukono kubanga eyo gyasiguka n'okusinziira ku nze yafunye abantu ababegwe naye Lugogo omusajja agenda okubeera nga addamu okubeera nga afukamiza Lugogo nsuubira igenda beera mu Desemba nga 7 ng'oyo si mulala ye mukulu Big Eye naye nga bamuyita Mayanja. So oyo yekka gwe tuyinza okubeera nga tulaba nga afukamiza Lugogo naye eno kyabuzeemu sikwogera bubi naye nga ndowooza kyabuzeemu. Wano ku SMX Media subscribing on get notification bell ebisigadde obitulekere.